Aula simba njali. Wala standi endala eryawe nene. Oyange. Stage tekubye bana. Kuje tuseme. Dalangira kegenze. Kamera yeri sefu. Ndiyani. Eyiyo simanyi. Badde nyitadde katebe. Yenzo kundayo ngeri wansi. Simanyi bikwata. Manyi kijjalwa.
wenu. Alama wenu. Tusanisema kwa wachitiwa Dr. Wamaya Anthony Minisita Sasa Jakabaka Owe wangu wa Ibro Emili ya Tomu Ndogu Kundi Ndogu Kuchasiru kwa Ndogu Raja katono naenda ane mayang ena kakuwa modachi Estamos juntos,
abalamuzi balonze What?
Final gye tugendako omuzannyo guno gulina amateeka genda kuyita mu matonotono tewali kwepasa yabudde kuba woyimiridde ne muno wayimiridde tokkirizibwa kumala budde nga oliwo okuteeka budde ogwo omuzannyo gw'ekigogo tetwakukinyako etwazanyira teri muntu yenna akkirizibwa mukama wange Katikkiro n'osonyiwa kulebeeseza mikono gyo ku bitundu bya munne ebya wansi mugenda ne mulaba nti tulina engeri gye tusaze naye tulina amateeka tetulina muzannyo mu kigo kino kyova olabanga ne ku lwazi tukwatirako enkuba weba etonnya tukwatirako omusana okuba gwaka tukikwata njagala mbategeeze abavubuka ab'endya nga Katikkiro wasi batukuutira mulage abantu abazze okulaba omuzannyo guno era mubagalize tweyanze Samuel Merutaya Isakanda ali ku microphone kale endulwangalo ati twaita wano juzi nga tuli mu mpale zitobe titwe basajja baserebe twali 11 ne tubagana 7 abaliwo ne beebuuza kati tetwagala eyo nga tukoleredde n'omugeza kamusulite woma asenga bali mamulime nange nani bakannimiro endulwangalo abaye muwage ati mbalibabyesabira buzalabyabagendo abakakalabyabyo olyali kukuba bananga olyali wamala olyali kukuba inetambwa webale nnyo aba ordinary mwanguweko Waswa Cosma Katowile ne Kivumbi Yahaya abafunye obuvune olw'omuyaga ogutuyiseemu awo olubiri wetubadde n'abavubuka olunaku lwabwe omuteekateeka w'ekitiibwa Robert Sserwanga minisita w'abavubuka gye yabadde akoze era kibadde kitiisa naye nga tumwebaza nti nno n'abalumiziddwa batwaliddwa mu ddwaliro naye n'abasinga ndowooza bafuddeyo nga bali bulungi okujjako okkuba enkuba naye nga bwe mbagamba bulijjo ati enkuba talya bwami
njagala nnyo okwebaza enteekateeka ekoleddwa minisita n'olukiiko lumuyambyeko okulaba nti tujaguza olunaku lw'abavubuka mu Buganda ate nga bukya Ssaabasajja Kabaka akwasa mulembe guno bavubuka yakikola nga 3 Augusito 2022 kati emyaka 22 gwali mukolo gwa kujjukira matikkira ag'omulundi ogw'omwenda. Ndowooza guno gwe mukolo gwe tuba tusize okufuna mu lubiri ogw'abavubuka okuva Kabaka akwasa abavubuka mulembe gw'egyo emyaka 22. Kale n'olwekyo gubadde mukolo mulungi era n'omulamwa okugamba nti obukugu okuyiiya n'ebitone okukulaakulanya omuvubuka mu Buganda gubadde mulungi nnyo. Buli lwe nsinkana abavubuka mbategeeza nti omugigi gw'obuvubuka bwe gusinga obukulu era mbagamba nti byokola mu buvubuka bye bisalawo ky'obeera mu bulamu bwo obw'omu maaso. Buli lwolaba omuntu aliko kyawangudde tegeera nti ekyo tekiguddewo bugwi. Obuwanguzi teguba mukisa, omuwanguzi gutuukibwako okusinziira bwe tweteekateeka naddala nga tutandika okwetegeka mu myaka egy'obuvubuka. Era n'omukisa bwe guba ogw'okujja gujjira oyo yeetegese. N'olwekyo omulamwa bwe tutambulizza ebikujjuko by'olunaku lw'abavubuka mu mwaka guno gubadde mukulu nnyo kyenkanidda. Bwe tutunuulira ensonga y'obukugu twagala okugamba buli muvubuka nti oyo anaawangula ateekwa okubaako ekintu kyakubukamu. Era njagala buli muvubuka mu Buganda yeebuuze obukugu bwe we buli mu kukanika, mu kulima, mu kubajja, mu kutunga, mu kubala bitabo, mu kujjanjaba, mu kusamba kapiira, mu kwoza mmotoka. Buli mulimu gwonna gwetaaga obukugu era buli muvubuka asaana yeebuuze obukugu bwe buli. Abavubuka ba Buganda njagala bakimanye nti obukugu bwe buwa omuntu enkizo ku balala. Tulina abatunzi b'engoye bangi naye oyo asobola okutungira gwe engoye ajja kubanga alina obukugu bwatuuseeko ng'engoye zatunga ebipimo ebituufu zikutuuka zirabika bulungi. Ekyo kiva mu kulaba nti obaako n'ekyokubukamu. Nkubiriza abavubuka ba Buganda okubaako buli omu kyakubukamu. Era ne bwe muba mukola abavubuka buli kyokola kikozese bukugu. Ng'ebyo mugikola bulungi nga mugikola mu bwangu nga muwuliziganya n'abo be muba mukolera. Abavubuka abakyali mu masomero n'amatendekero balina okufuba okufuna obukugu nga bassa omwoyo ku bye basoma, kubanga era ekitwala omuntu mu ssomero oba mu matendekero okufunayo obukugu kubangulwa. Bwe tudda ku ludda olw'obuyiiya ekyo kitegeeza okulaba ewali eddibu omuvubuka n'ayiiya ekintu ekinaaliziba. Omuvubuka alaba eddibu n'ayiiya ekiriziba yeezimba era azimba n'eggwanga. Ebyokulabirako bingi. Mu Kampala wano bwe twafuna omujjuzo ogw'abantu n'ebidduka naye baba abavubuka abayiiya okutuukirira abantu ab'enjawulo bo ne babagendera mu butale ne mu maduuka okubagulira ebintu ne babibatuusaako mu maka gaabwe bo ng'oba bavuga pikipiki. Waliwo n'abatambuza emmere, waliwo abasazi b'enviiri n'abakola ebyokwewunda eby'abakyala. Mu myaka 10 emabega tewaaliwo nnyo basazi ba nviiri basanga bantu mu maka gaabwe. Era mu myaka nga 10 bwegiti emabega si bakyala bangi abaakolwangako enviiri oba okubabyula nga babasanze waka. Naye omujjuzo gwaleetawo obwetaavu obw'abano
okutuusa ku bantu obuweerezebwa okubasanga gye bali eddibu lyaliwo mu buweereza awo nno obuyiiya kitegeeza okufuna ekirowoozo ky'oyinza okussa mu nkola omulala n'akifunamu ate naawe n'obaako ky'ofuna nga bwe mbagambye tugambe abasala enviiri ne batambula ne basanga abantu mu maka gaabwe bwe enviiri ziba zikuzoyala kuzisala olina omuwa ensimbi ate omuwa nnyingiko kubanga waliwo nezo entambula gwe naawe n'ofunamu okuyonja ate n'oli n'afunamu ku nsimbi waliwo n'ebintu ebirala bingi kati bwe tutunuulira abatundira ebintu ku mitimbagano oyinza okwagala okugula engatto n'ogenda bugenzi ku mutimbagano oli yalabawo eddibu obwetaavu tewaliwo abantu abagala okugula ebintu naye nga tebajja kugenda mu maduuka agenda ku mutimbagano n'alaba engoye oba saati kyonna kyayagadde n'aweereza obubaka oyo yakitaddeyo obwo buyiiya ate ennaku zino tulina ebyuma bikalimagezi bituyigiriza ebintu bingi ebiwe era kyetukubiriza abavubuka ab'omulembe guno bakozese omutimbagano n'ebyuma bikalimagezi nga babiyiyizaako esimu zino zonna ziseereza buli wendi kufuna nazo ziyiyiziddwako ebintu bingi tugambe enkola ey'okuweereza sente ya mobile money yatandikira wano mu Kenya